Wange amanya Maggie nga bulijjo nkuleetedde amawulire aga Sleeping Prince olwaleero amaze n'alangirirwa nti kituufu ddala afudde. Abatamanyi Sleeping Prince ono ngenda kubanga nkumenyeramu katono osobole okubanga ofunako k'ekifaananyi oba ngenda kukusiigirako ku kifaananyi ojja kubanga otegeera. Omusajja ono abadde nzaalwa ya Saudi Arabia era nga yafuna accident eyamutwala mu kkoma gy'amaze emyaka 20. Yafuna accident eyo nga wa myaka 16. Olwaleero afudde nga wa myaka 36. Kitegeeza nti mu kkoma amazeeyo emyaka 2 ng'ali mu kkoma. Okuva olunaku lwe yafuna accident, banne bonna be yali nabo baafiirawo, wabula ye yekka alinga eyawonawo. Yatwalibwa mu ddwaliro ne bamwekebejja ne kizuuka nti yalinamu entunnunsi emu eyali ekyakuba. So kyawaliriza nnyo abasawo ne bagamba nti Mukama ayinza okumuwa chansi nadda engulu oba oliawo. Sleeping Prince ono ebbanga lye lyonna limaze mu ddwaliro, wabula bwe yali ng'aweza emyaka 15 mu kkoma. Alina ekintu kye yakola ekyayongera okuwa abasawo essuubi awamu ne famire ye. Nga yakamala emyaka 15 mu kkoma, yasitula engalo zino n'aziyimusa. Njagala otunulira ekifaananyi ekyo ky'olaba kye nkuteereddeyo awo. Yasitula engalo n'aziyimusa bw'ati waggulu nga bw'oziraba. So kyayongera okuwa abasawo essuubi ne famire ye era ne basanyuka nnyo. Yaddamu n'amala emyaka emirala 5 nga tazzeemu kola kintu kyonna, naye ng'era balina essuubi nti ajja kudda engulu Mukama bw'anaaba ayagadde. Emabegako emyezi mitono nnyo omwaka guno gwennyini wemba nga seerabidde, Prince ono yadda engulu, ekyaleeta essanyu eri famire ye awamu n'eggwanga erya Saudi Arabia lyonna. Baasanyuka nnyo era tubadde tetusuubira nti Prince ate asobola okukya ne bagamba nti ate yafudde. Wabula mbadde sigoberera nnyo bulamu bwe okuva olunaku lwe yadda engulu, mbadde sibigoberera nnyo. Naye olwaleero balangiridde nti amaze n'afa. So omusajja oyo amaze mu kkoma emyaka 2 bambi, olwaleero amaze n'afa era ekikangabo kyabuutikidde dda ndowooza n'ekiyongobero mu ggwanga erya Buwarabu wamu ne famire ye. Ekifaananyi ky'olaba awo yali azza engulu, enaku lwe yadda engulu ng'amaze emyaka 20 mu kkoma, yadda engulu nga bw'omulabawo nga naye musanyufu. So embeera bw'etyo bw'etambula. Ge mawulire ge mbadde mbaleetedde olunaku olwaleero. Obadde mulabi mulungi, nsaba Mukama akunkomire nnyo, wabula ngenda kusaba bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoose okuggyako ku channel yange, nsaba busabibeera ate nga osubscribinga, likinga, commentinga, ate era osobola n'okusharelingako. Bw'okikola ekyo kiyambako video yange okuba nti etambula, ate kiyambako ne channel okuba nti ekula. Bw'omala okusubscribinga wansi awo gw'olaba wali akagambo subscribe kakoonemu, ejja kuleetera akade. Bwe kuleetera akade kakoonemu kijja kubanga kikuyamba nti bwe ntaddeyo mmereyo video ejja kubanga ekutuukako mu budde.